ko ne Haji tukakale kituufu Haji kintu wakikola walya teyalya tojjeyo kusiza ku kyolabye kusiza ku kyendabye n'amaanyi g'abantu atondayitira mu bantu ge mazima Haji teyalya ebya Haji Ali oba yalya oba teyalya bifuuse namulanda nga mabeere gambwa era okusinziira ku mikwano gya Haji abagenzi okubeera nga bamukyalirako ekigo mu kkomera bakakasa nti Haji teyalya buli omu avaayo agamba nedda Haji bw'oyogerako naye teyalya so nga ate abawulira obuwulizi oba oli awo ebigenda mu maaso bajja kugamba ojja kusanga omuntu nga kakasa nti kubiri genda mu maaso Haji yalya naye leero muganda wange nkuleetedde eddoboozi erya Looya Muhammad Nsereko era nga ono ye Looya wa Haji atukakasa ku musango guno n'atugamba nti okusinziira ku kunoonyereza ye kwe yakakola nti obujulizi weebuli era bwe tunaatuukira mu kkooti tewagenda kubeerawo muntu n'omu addamu kwogera kino oba kiri kubanga mugenda kakasa nti abantu bangi baba framing okutuuka okubeera nga babatwalako n'ebintu byabwe kasooka tuwuliriza eddoboozi lya Muhammad Nsereko kubanga obujulizi abuyisemu bw'ato kipayopayo tayagadde nnyo kubeera nga atubulira akawonvu n'akaga ne ku byatubuuliddeko kwegamba agezezzaako kubeera nga atukasukira ejjinja mu kisaka tumanye ki ekigenda mu maaso era oba oli awo bwe tuba twogera bye twogera twogere nga tulekamuko kali nti oba owange ekiseera bwe kinaaba kituuse ekya kkooti okuwulira omusango guno mugenda kulaba nti abantu bangi basibira obwemage nga bayisibwa mu misango egifaananako bwe bati ng'ekigendererwa kwe kubasuuza ebyabwe babibaleseewo. Bantegeezezza nti waliwo omukulu omu gwe babadde bakolanagana naye eyafolowinga okutambuza fayiro ya Haji bamutwale mu kkooti mangu bamusibe nga siteeti yali agaanye olw'okuba talabawo bujulizi. Omukyalo oyo naye rikodizi ze nzifunye era bw'oba kwoli bakuwa emesegi eno ne kkooti gy'okoleramu empigi ngitegedde nkiddamu registra bwe baakozesa. We want to get the extracts eza rikodizi ze ez'essimu ne bawaliwo communicatinga nabo mukwate omwami ono ne ssente ze baakuwa. Mpulidde nti obadde osaba bulamuzi naye munnange ndowooza obulamuzi obusiibudde. Waliwo omwami eyakozesa n'okwata essimu n'ozikubira ewa DPP basanctioning effayo ya Haji bamutwale, naye ekyo si kyaleero. Buli omu abadde akozesebwa okukola ebintu bino buli records zonna kati zaafunise. Haji abamuwaako obujulizi obwa good conduct bayitirivu. Mbazaayo 2017 Haji bw'akomawo n'asanga mu maka bwe baali babeera ng'omwami oli abadde abeeramu. Omukyala yadduka mangu ku poliisi n'amuwaabira omusango gwa assault nti Haji ayagala mukuba, threatening violence, nti era ne Haji ayagala nakubba ttaka lye kwe yali amuzimbidde. Haji ne bamukwata ne bamutwala e Kajjansi era omusango gwaggalwawo mu kkooti. Ekirungi Haji ye ndowooza ng'ayagala nnyo okukuuma ekitiibwa kye ng'ono abusinga obuntu bulamu bwe. Meaning the woman understood how to torment her victim. Looya yakulimu mumanyi Nsubuga Kenneth mumanyi ne bazirengedde bombi bamanyi mu 2017 era bajja kutubuulira ebyaliwo mu kiseera ekyo. So ebyo nga bwe bifaanana bwe wagiramu erinnya ly'omwami kazibwe ne byabadde akola ku maka g'omwakyalo w'omwami ono n'okutuusa okugamba omwami ono omukyalo ono n'amugamba nti kazibwe yamugamba agenda mukukusiza abaana be abatwale mu Amerika, era n'amugamba
nti Nisha baali bamugyewo wiikisi 2 nga taliiwo omwami olwakomawo. So Nisha yamala omwezi mulamba nga taliiwo, omwami kwe kubuuza omwana aliwa. Omukyala kyava amugamba nti balina abaali baagala omuku kusaba mutwale mu Amerika batubanja $600 600. Omwami n'azisasula n'obujulizi weebuli era ajja kubwoleka kooti. Omukyala ono yafumbira omwami ono ng'alina abaana 4. Ababiri ku baana be yajja nabo nga balwadde ba bulwadde obw'olukonvuba era omwami nga yabajjanjaba kyatejjusa. N'emmaka amalala gye yali yawasa era yasanga omukyalo oli alina abaana 3 n'amuzaalamu abaana 4 ng'oggyeko n'abaana b'abakulu be yali yazaala. Bonna be yasanga eri tewaliiwo ayogerako kigambo oba kitaabwe yali abakalasanyizaako oba okubakwata oba okubakota naye nga bonna ye yabakuza. Bamaze emyaka 9 n'ekigwamu. Badde batambuza omwaka ogw'10. Ebisigadde biri ligo. Olw'obutayagala kwasa nnyo obujulizi obugenda okulabika mu kkooti ku nsonga eziri ligo nkume ebirala ebiŋŋambiddwa nga si byakyama wabula nga byankizo mu ntambuza y'omusango guno. Neeyamye okuguyimiriramo ng'omuntu nga looya wamu ne bapulida abalala abatweyongeddeko abaakawerera ddala kumpi 18 nga kuliko abaami n'abakyala. Tujja kukola okunoonyereza nga tetulina jjinja lye tulesse lyevuunise wabula ne bwe kanaaba akasubi k'obujulizi tujja kaleeta. Obujulizi bwonna ku by'obufumbo weebuli nti baali bafumbo, mazima ddala kituufu baali bafumbo, era ne marriage certificate weeri era ng'eriko n'amahale nga bwe baagogera aga Prado eyali erina omuweewo. Yamuwasa nga bagenze mu kwanjula ewa Haji bamweyana Entebbe. Ebyo nabyo tubiina. Ebisingako ku ebyo tujja kuba tubiyitamu. N'olwekyo njagadde okubagamba nti bino ebintu mbaddeyo eri ebyo byenzijeeyo. Njagala okubagumya nti mu kiseera kino tewaliwo obujulizi bwonna bwankunala bulumika Haji era mujja kulaba buli kintu mu kkooti. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri, ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubootuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 719 8 Hillside View Apartments, weetuli okuweereza n'essanyu. Eddoboozi lya Looya Muhammad Nsereko era nga ye mubaka owa Kampala Central. Ono yawoomye omutwe mu legal team ewolereza Haji Ali ku musango okukubeera nti Hajati munnange yamuwaabira nti yakabasanya akaana kaabwe ak'emyaka 14 kanesha akatali ka mu ntumbe za Haji, naye nga kaana kamujja na nnyina mwana wa Hajati gwe yazaala musajja omulala alina emyaka 14. Kakati nga bw'obiwulidde amaloboozi gayitingana ku mutimbagano nga galaga nti gannesha, naye sigalinako bukakafu. Naye eryo lya Muhammad Nsereko nga bw'oliwulidde, kuba buli omu amanyi eddoboozi lye, naye nesha tetumanyi oba amaloboozi ago ge tuwulira
Ganisha agamba nze mbivuddemu, mami kamuveemu kanze mbiveemu kankite kubanga titumanyi era tulikwakakasa. Sijja kulimba nti nze nga Uganda at large ne bwe afunye nti gwe nkakuzannyire wano nkukakasa nti eddoboozi lya Nesha. Naye byonna munnange tulinze bulinzi. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 13 bwe nsuubira okuba nti badda mu kooti wane bwe bajja, ate nga 18 badde mu kooti enkulu. Wano bali mu kooti ento, ate wali bali mu kooti enkulu. Mu kooti enkulu ku nsonga ya bail application. Wano mu kooti ento omusango gye gwawaabwa omulamuzi bw'atyo aguforwarding mu kooti enkulu.